neyanziza nnyo nanga akaseera kano kennyini kankutuseeko alipota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonye mu bitundu nga Soroti, Kasese okusinziira ku alipota zetufunye olwaleero. Era bwe tugezaako okwekenneenya ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze olwaleero, kitulaze nga omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa, era ekyo kyaviiriddeko okusindika omukubo gw'enkuba ne gusimbamu ebitundu ebisangibwa mu nsi yaffe, era y'ensonga lwaki enkuba ekyagenda n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebimu. Era bwe tugezaako okulaba embeera y'obudde nga bwe yakedde mu nsi yattu, okuswaliza wamu omusana gwakedde nga gwaka gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula weziweredde essaawa awo ng'ebyomugandaala awo enkuba ebadde ekyatonya mu bitundu ebisangibwa mu masekkati awamu n'eri ebuvanjuba ng'okkibizodde eri ebukiikakkono bwa ensi yaffe. Ate era bwe tugezaako okulaba ku mbeera y'obudde nga bwe tusobola okuba mu nsi yattu, okuswaliza wamu tusuubira omusana okwakanga gukubakuba mu bitundu ebisangibwa eyo mu Kabale ebukiikaddyo, so nga ate eri mu Arua tusuubirayo Oluwandagirize, wabula ebitundu ebisinga obungi ebuvanjuba kutuukira ddala eri ebukiikakkono ate tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu, wabula ate bibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale era tufusire bwirawo Oluwandagirize. Wabula tusuubira embeera budde eno okukyukira ddala mu biseera olw'eggulo, tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale, wabula n'ebbugumu eriwo waggulu okutuuka ku diguli za 24 mu Kabale, Arua 28, so nga ate ebitundu ebisinga obungi ebukiikakkono 29, wabula ate eyo mu Karamoja 30, so nga ate eri ebuvanjuba 28 okutuukira ddala awo ku mbalama z'ennyanja Nalubale. Gweno munange nayesunga okutambulako mu bibuga ebimu ebisangibwa ku Ssemazinga Africa, tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu bibuga nga Lagos wamu ne Djibouti, so nga ate mu Nairobi embeera budde okubeera ekiddedde awamu n'ebbugumu okuba ku diguli za 23. Bwe twekenneenya okulaba ku mbeera budde nga tusuubira okuba mu bibuga ebimu ebisangibwa eyo Bunaayira, tusuubira omusana okome omulala mu kibuga Dubai okutuuka ku diguli za 36, so nga ate mu bibuga nga New Delhi wamu ne Washington awo tusuubirawo enkuba okutonya. Ebisingako ku mbeera obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'okulabawo ku lutimbe lwa UBC. Beera bulungi.